Yongedeo ladies and gentlemen, njagala okusira okwongera kubaniriza wano ku Celeb Jazz amanya n'eddoboozi nze King Smith nga bulijjo okulanga nkutuusako ebintu ebyakabi ennyo naddala ebintu ebikwatagana ku celebrity wamwe wano ne wano naye nga oteekamu sente si bannaffe balala bonna wabula bannaffe aba Celeb Jazz Studios wali enankulabye ku Prime Tower ennamba ez'okubakubirako ez'okubasangako eri 0702104425 that is 0702 104125 ate osobola okuba nga obawagira bakuba ebifaananyi by'abaserebu bakuba ebifaananyi bya nga toli serebu noba oyagala kuba bifaananyi nga byawaka bya mu nnimiro bya projects so kitegedde ate akapya ke baleese basindika bulk SMSs nga zino bulk SMSs munnange njagala kugamba nti woba bazisindisa ezo messages basindika mu bungi eri abantu obategeeza ku bizinesi yo sekyokka wabula ku mukolo okukwanjula ng'oyagala abantu obayita mu meeting z'embaga weekwate bannaffe aba King Smith oba aba Celeb Jazz Studios wali enankola ye ku Prime Tower ku kizimbe ekya Prime Tower ku level 3 ku D04 naye nga tuyongeddeyo munnange mwabadde mutegedde ebingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda naddala nga twogerako ku mukulu Khalifa Aganaga twamusanze wali ku Bad Character Studios oba Records esangibwa li Wakaliga era nga nomune twali twogerako naye ku nsonga ezifaanaganako nga zino wammanga twayogedde naye ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool okuvaayo n'asaba President Yoweri Kaguta Museveni abeere nga yategeerera abayimbi yabalondera President agenda okuba nga afuga ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya UMA because abayimbi bannyo tebaasoma so tebalowooza ne tukala ne Bebe Cool mu kujjukira okwangu Bebe Cool yakoma mu ki simu senior 6 Lawrence so omukulu Khalifa Aganaga yatuvuddeyo n'atubulya wino akwatagana kusoma kwa Bebe Cool sekyokka n'amusaba Bebe Cool kabanga kale anoonya kimuza wa President Yoweri Kaguta Museveni tayekozesa abayimbi oba President Museveni tasobola kubanga yalondera abayimbi omuntu agenda okubafuga ne twategedde lwaki Khalifa yayogedde bino one because Khalifa Aganaga ono naye yavuddeyo najja empapula wali mu kibiina ekimanyiddwa ng'ekya Uganda Musicians Association era nga agenda kuba yeesimbawo avuganye ne Cindy Sanyu n'abalala bangi nnyo ku bukulembeze oba wa presidency seat eya UMA okitegedde naye nga munange sekyokka yagenze still n'ayogera n'ebintu ebirala bingi nnyo twamubuze twamulaba ku kawashi ya Evrinagu n'atunyonyola lwaki teyaliyo tumbuuza ku by'omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye naye n'amwogerako awo n'amwanukula kwegamba yayogedde ku bintu binnyo byesagala kubanga mudiramu nyankutwale wa Khalifa Aganaga omusajja ateerya ntama omusajja eyasomanga era yewe yagenda okumitinga President Yoweri Kaguta Museveni teyasaba kintu kirala kyonna yasaba ekintu kimu yagamba yayagala agenda mu ggwanga lya America kulaba ng'asoma ku bintu bino ebikwatagana ku bya music kati kakutuuseeko omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga bwe tukoma tugende mu maaso naye nga naggambye dda nkola n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence ate oba totusubscribinga nga genda wansi awo obeere ng'osubscribinga osooka nga ofuna notification ezifa ku eno channel eya Celeb Jazz. Sente tuli mu kuzirwanako tulabe nga abayimbi engeri gye basuubiza batuukiriza naye kabadde tekanaba kutuukanga so tulinze era nga omanya abayimbi naye nga nawuliddeko abayimbi babadde baagala okuteekawo okwekalakaasa okw'emirembe era nga mbagamba bannaye temwekalakaasa akameseji osanga kagenda kujja naye nga baabaana abadde bagenda kwekalakaasa era abadde baŋŋambye baba bayitegefu okwekalakaasa naye nze mbadde nkyabagumya bugumya nga mbagamba bannaye temwekalakaasa naye babagambye baagala teekawo okwekalakaasa okw'emirembe baagala kuwandiikira poliisi nti nno abaminisita oba n'abantu abava eri bagenda ne bajja ne babakolesa biconferensi ne babakuŋŋaanya ne babasuubiza ebintu ebitakola ki ebitaliiyo nti omuntu wabeera mwavu muleka abeere mwavu tomusuubiza totekawo mbeera kusuubiza muntu kyotagenda kutuukiriza kubanga omuntu tannaba kukusabako mugenda ne muvuma abayimbi oba bali disorganized gwazze n'ogamba buli omu ŋŋenda muwaayo okitegeera ate n'olimu kituukiriza abantu ne batandika kubanja obagamba a promises a date busuubiza omuntu lifuuka bbanja era oli omuntu abagamba gundi oyo omuyaaye yansuubiza okunkolera kino n'atakikola so mubutuufu twakabawo akalulu abantu bakabawo akalulu at least mubasanyuseeko mu buntu obutonotono kiruma nnyo abantu ba gavumenti oba minisita najja n'ava eri mu gavumenti gye twakawo akalulu eyakagendako najja n'alimba abantu n'abagamba ngenda baweerezayo akameseji ne katatuuka oba ne katatuukira mu budde so bannange musanyuse ku bantu abakabawo akalulu anti kati nze nga pulezidenti nze sibawagira kwekalakaasa wabula bampa ebirowoozo byabwe nze nembituusa nze ninga ddoboozi lyabwe naye nga bo bagamba bagala teekawo kwekalakaasa okw'emirembe ate nga era bo ng'abaana baagala kuteekawo okwekalakasa mu mbeera etya nti no baagala gamba UCC n'ebitongole ebikwatibwako radio stations ne TV stations zirekerawo kuba music w'Abannayuganda paka gavumenti ng'egguddewo kubanga bizinesi zaabwe nzigale ate ezo zi radio stations ne TV stations ziri mu kukozesa music w'abayimbi oba products z'abayimbi ze bateekamu ssente ne bafuna
sente ku YouTube channel zaabwe ne bafuna time kubanga izo channels TV stations radio stations zikola mu bulangu tesobola laga bulangu buka nezibuzaabuza abantu nga zitekayo music omuntu abagenda okukyusa nga mutera yakayimba ka Khalifa akayimba ne kamubuzaabuza kabaka akagwa ne bakuba obulangu nga 10 abo bali mu kukola sente so ne tugamba nti baba na bagamba nti ebyo byonna babikoze ne bagala nabo okwekalakasa nga ba taxi obakera ku machanda bagamba lete tugenda kuvuga bagala kera ku machanga tewali radio station oba TV station yonna ezenya music wabana Uganda paka government ngevuddeyo ko osanga neyamba abantu bano kubanga omwaka mulamba abantu babasibiddwa tebakola abantu bala basigala baba banja emirimu egy'abantu balagiri nnomu ate baba yimbi babasiba yeah enteseganya yakomye nga aba introducing the wechpia chapoa bagambye Pearl of Africa search anyway chabadde ngeri abayimbi bakolaganye batene Uganda Tourism Authority tukulakulanya ki ebyobulambuzi mu ggwanga yensonga yabaddewo era tulinze feedback buli omu yatadde ensonga zaba neffe nga abayimbi kitwasinze nnyo okwogerako kati nganze yagala okwesimba okubeera president w'abayimbi kina sinze nnyo gamba omusajja nti nno waliwo ebintu ebimu first things first natona bakutugamba programs ziri endala soko tu updating batugula wodi ate n'ekirala government ekimanyi nti no yatuggala yaggala abayimbi omulimu gwaffe muggale naye ate teyatege business endala zonna nezigula teyategeesa bantu bamu oba ebitongole ebimu nti abantu bano tukyabasibe for example zibbanka balandi road nti omuyimbi ali mu kubonaabona ngate yali tasabirizanga government ya abantu abala bonna yabata bo bennyini n'abakulembeze ne bakola nezi campaign ezisukka n'abantu abangi nga batugamba bya covid bo bennyini bakunganya abantu bangi nnyo ne basibya abayimbi ate ebintu by'abayimbi babitwala olaffe kye tuwagala ne mugamba nti minisita nga batugamba ebyo byonna bintu byonna genda ogambe government at least eveeyo ekyogereko igamba abantu wegambe zibbanka temutwala bintu by'abaana tukimanyi era tulina kye tugenda obbakolerawo obbanga bajja ne batukozesa zi meeting ezo ne batusuubiza nti balina government kyegenda tukolera era tubeere bagumu ina kyegenda tukolera kati egambe nabo abatubanja bakakkanemu kubanga kijja kuba kya buswavu nnyo okutuuka okubeera nga batutadde nga tukyasobola nakuddamu okukola mirimu gyaffe nga bwe twalinga tugikola so yensonga zitwamutegeezezza nti ebirala byonna ebyatuwalize tugenda tunda Uganda ne Uganda olina gitunda ng'olina ebintu ebirungi ebyokugitunda abayimbi bali bubi ate bweyagala batunde ekintu alina agenda okutunula ku kintu omuyimbi kyalina ng'ate yennyini omuyimbi ali bubi so netuteekayo omulanga gwaffe nti minisita before nga tebannaba kujja kukozesa bayimbi babeeko kitono kye bateeka mu bayimbi then basobole okutuukagana n'ogwo omutindo ogusobola okutunda eggwanga wabweru then ebyobulambuzi be nga bifunamu nga batusikiriza abantu abaebwebweru bajje wano balambule Uganda. Okay, tutundi ogambye kuba president wa UMA tulaba essaawa eno gw'omu ku beesimbyewo omukulu Bebe Cool yavuddeyo n'agamba ekifo kya UMA kyetaaga president w'eggwanga yaba directing omuntu aba abatwala gwe ekintu ekyo yakyogedde wawulidde otya era bwakyogera bwatyo nze natuukako omukulembeze w'eggwanga ne mbaako byemusaba so bwe kiba nti kya mukulembeze already ekyo kiso naye kyeŋŋamba nti omukulembeze tajja kumanya nnyo muntu mutuufu amanyi industry yo omukulembeze ayinza okufa nti gundi mukwano gwange nina atamanya nti ate omuntu amanyi asobola okuyamba abayimbi ayinza obba yes kyagamba kituufu kubanga nti lwaki president waba alonze omuntu ffenna tuba tugamba nti waba alonze omuntu ayinza okuba nga anaatuusa ensonga zaffe nga si bino oli bwe basuubiza abaana message tugibaweereza ku lwokubiri ku lwokusatu message ne zitatuuka so kigenda okumaliriza nga ebintu bireme okutuukirizibwa nga biswaziza gavumenti oba nga biswaziza president so singa abo balonze omuntu kubanga ffe tubeereyo ne twerumaŋŋana ate nga twagala muntu asobola otujjirayo oba atuuke wa president asobola otujjirayo kubanga okuyimba oba abayimbi kibondo kinene ky'abantu bangi tekyasoboka muntu kyetaaga president yennyini yalina ssente esobola okuyamba abantu banene abangi abantu bali over emitwalo ng'esatu ogenda bayamba otya ng'oli muntu so kino kyetaaga state yennyini so erudda twandetaaze omuntu atuukayo oba si ekyo omuntu oyo atuukayo wa president ng'abeera kakiiko
I think okuyisa unenganze ngambo omukulembeze yandivudde mu bayimbi bennyini gwe basobola okukkiririzaamu then oyave oba atuuke wa president ogwo aba ataddewo tubenga gwe tuwa ebirowoozo byaffe oba nga naye abeera mu nkiiko zaffe ng'akiika. Okay. Yes, olaga nti like olikusaidia Bebe Cool okubeera nti no like president yabalonda but the president is not an artist. Tamanyi buzibu bwe muyitamu nga mutambuza ennyimba, tamanyi video yameka, tamanyi challenges zemusanga mu ballot ennyimba zammwe okubibwa. Tulaba nti no biba tebikwatagana. Yes, naye ate yalina solution ku problems ezo zonna zetukola ki zetufacinga nti president yayogera ku omuntu gw'aba ataddewo tutegeeza ssente tutegeeza bigambo era president naye akimanyi nti omuntu gw'alonda zina bba ssente nti omuntu oyo bwe tugamba nti twagala biliyoni 3 agenda kugamba president nti abayimbi bagala biliyoni 3 azituuse tetwagala muntu just wakubeerawo mu kifo era babadde babeerawo Bebe Cool lunaku atuuke wa president nekyo tutegeeza twagala omuntu asalawo nti kati abayimbi sawa zino baavu abayimbi beetagayo buli omu at least bamuweyo miliyoni 10 atandike ani agenda okiise wa president sente ezo zifulume. President oba otekawo omuntu ng'olonda twagala ssente tetwagala muntu wakutugamba biboozi oba kujjamba agulewo mikolo kuno si kugulawo mikolo kuno si kuteesa twagala ssente kwezza bujja kubanga omwaka mulamba tetukola. So oba olonda omuntu tolonda muntu agenda kujja kutuvimbirako kutufuga kutusirisa musirike mbabuulire temuli organized ate nga mmwe mwennyini ekisinga okuluma abo abantu abava mu authorities eza government bajja ne bamanyira ffe abayimbi you are not organized yet nga boye government erina okututeerawo system fene abantu ne tugisanga kubanga ffe abantu tubaawo ne tufa ne tugenda obula system government erina ogicreatinga nti nze mbaawo n'omwana wange najja n'agisanga otera creating nga system ate nojja n'otugamba ffe abali disorganized mwe abali disorganized era muli very disorganized mutu disorganizinga ffe tuli organized bulungi nnyo olw'ensonga olaba mu kino ki industry kyammwe ekyeggwanga kiri very disorganized ffe tufaayo ne tugezaako ne tubeera successful mu kuyita mu bugubi mu ekyo ki industry kyammwe kyemutamanyi nammwe kyemutorganizinga nga ate ne mujja ne mutugamba ffe tuli disorganized mwe abali disorganized. Okay. Looking at abayimbi tulaba nti n'abayimbi be bantu abasinga beera disorganized mu Uganda wano kiriwo nti ensonga lwaki twasazeewo abayimbi basazeewo balonda obukulembeze obupya obwe bakkiririzaamu naddala mu kana akaseera k'obuvuyo kana akaseera tewaliwo nnyo ssente buli omu so twagala muntu atukolerera twagala muntu atulumirirwa ensonga lwaki nze navuddeyo nzijje bulijjo tukayana nga nange mwendi ng'abayimbi nti bananga batukulembera si bayimbi beno ne Kibuka Jata n'atukulembera kati nze omuyimbi nzize ekintu nkibeeremu ezo ensobi zonna ezibaddewo tuzitereeze.